Erinnya linze Kasule Balagadde Ronald omwami wa Kabaka w'Eggomoole ne Yamutuba 10 Ssemuto. Tuzze wano olwaleero ng'ennaku z'omwezi 9 okujagulizaako ssentebe w'ekyalo Ssegalye Erosi wano omwami Daniel Ssepuuya awamu n'olukiiko lwe. Naye nga mu byonna wakati mu byonna nsooka okumusanyukirako era ne muyozaayoza okutuuka kuvunaanyizibwa obwo. Naye njagala mmanye nkubiriza ssentebe oyo w'ekyalo twalizaamu ne bassentebe bonna ab'eggwanga lyonna okubanga olwaleero buno obuweereza bwe balimu era mbasaba babeere nga bakwalira wamu okulaba nga abantu b'ebitundu byabwe babatwalira wamu nga ab'ensonga. Ebiseera ebisinga abantu balina enkaayana zaayo naddala ku by'amataka saabaleme kwekubiira babeere nga babeera bayimirira ku magulu gaabwe basale ekyo ekibagwanira babeere nga beekubira eri abantu okuswaziza wamu ebitundu byaffe bisobole okubeera nga bibeera weewaawo. Bakubirize abantu bagende mu masomero abaana baabwe babaweerere bagende mu masomero bakubirize abantu amaka gaabwe babeere nga babeeramu enkulaakulana bettanire enkulaakulana za gavumenti ze baleeta mu bitundu okuswazizaamu nga batakabanira okulaba nga ebitundu byabwe bigenda mu maaso. Era mbakubira omulanga ogutakungula babeere nga babeera abantu ab'ensa baleme kubeera nga babeera bangalomulani nga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda bwatukubiriza okubeera nga tetubongoota tubeere nga essaawa yonna tubeera tutambulanga ng'abantu ab'omulembe guno. Erinnya nze Kasule Balagadde Ronald omwami wa Kabaka w'Eggomoole ne Yamutuba 10 Ssemuto. Erinnya Mayanja Budu Kiwanuka ndi Ssegalye. Olwaleero chairman waffe yatuteekerateekera omukolo yatusuubiza ku mulundi guli nti bwe tumuwa akalulu ajja tugulira ente era natuteekerateekera ng'ennaku z'omwezi 9 lwe lunaku luno olwaleero olw'Essande. Ente yaffe yagituwadde era twagisaze bulungi natuteekerateekera omukolo mu bulungi era weeguli gugenda mu maaso. So bannange nsaba bachairman abalala oba mwandirabidde ku chairman waffe ono Ssepuuya Daniel kubanga ebirungi byatukoledde ffe tetuyinza kumusuula era tetuyinza mwejjako. Omusajja atusakira ebintu okuva mu gavumenti n'abitutuusizaako ku kyalo era olwaleero ayagadde atulage nti ali wamu naffe ate naffe tuli wamu naye. Olwaleero yasazeewo tugenda ssulawo endongo yagituwadde buli kimu yakiteeseteese mu bungi. Nsaba n'abali ewala mwanguweeko omukolo gugenda mu maaso. Ssentebe waffe byatukoledde bye tulabako mu gavumenti asobodde okutusakirayo ebintu bino wammanga. Abavubuka tufunye emirimu atusakidde abantu okuva mu kampuni ez'enjawulo n'abasembeze eno mu kitundu kyaffe abafunira ettaka ne baligula ne baleeta bizinesi ez'enjawulo abavubuka ne bafuna emirimu makampuni ago. N'ayongera okutusakira mu gavumenti okugeza nga enkumbi tazirekayo sizoni y'okulima kasooli tumufuna ebijanjalo tubifuna ebbomba tuzifuna. Kale ebintu byonna gavumenti byegezaako okubanga gye biri mu ofiisi chairman waffe agezaako okubeera nga abisakayo n'abitutuusaako. Era ffe nga abatuuze b'e Ssegalye twebaza omwami Ssepuuya Daniel wamu ne gavumenti ye. Bannange mwebale nnyo mwebalire ddala. Erinnya nze Mayanja Budu Kiwanuka ndi Ssegalye wano Ssepuuya Daniel ye chairman wange. Ebizibu ebikyalimu amanya gange nze Aida Kalyango Vice Chairman, former Vice Chairman. Twebaza Katonda olw'omukisa guno gwe tufunye bannamawulire okutuukako mu kitundu kyaffe. Ebintu bye twetaaga chairman atukolere ku mulundi guno twetaaga alongose ku by'amazzi tebinnabaterera bulungi, amasannyalaze tegannabaterera bulungi, ate n'ebyensoma y'abaana mu kitundu bikyagaanye. Twetaaga leero ku kisanja kino tulongoseemu tufune enkwata y'abazadde gye tubayigirizaamu abaana okusoma babe nga bagenda mu masomero bonna bonna. Naye abaana bangi tebasoma ate ng'abazadde abamu bagamba nti ffe abakulembeze ffe tubadde abanafu ate nga tetubadde banafu wabula nga beetaaga mu bwetaazi musomo. Chairman waffe byakoze bingi siiza na bimalayo naye ng'ekimu ku kyo aleese enkulaakulana. Abakyala babadde beetaaga okugendanga mu bibiina okwewola ensimbi mu zibbanka naye mabegako eri bafunanga obuzibu nga tebalina
mukisa gwa kufuna mabaluwa gabata kugenda kwewola mu banka naye omuntu ajje wa chairman kyere n'afuna ebbaluwa ku bwereere n'agenda n'afuna ensimbi ze nga bw'ayagala. Ekirala amazzi tugafunye era gayita mu ye ng'agasaka. Ekirala n'amasannyalaze etambula yago yonna gye tugafunyemu abadde chairman yabaddewo ku lw'ekitundu. Olwekyo nze chairman mwebaza olw'okuba nti atututte bulungi atufuze bulungi era tusaba n'ekisanja kino ayongere otusakira n'otugatako ebintu ebisinga obungi. Amannya gayinze Aida Kalyango abadde former vice chairman. Waffe omulungi erinnya eryange nze Namboga Anet mukyala Sserunjogi nkola ng'ow'abakyala mu kitundu. Chairman waffe ono omulungi Daniel Sepuya atukoze bulungi nnyo kyova olaba era twamuzizzaako kuba akola ebirabikako era tumwagalira ddala nnyo talina kabi konna katukoze. Nze nkola ng'ow'abakyala. Malirize waliwo ebitundu ebimu ebitalina masannyalaze twandyetaaze ffenna ero si yonna nga ffenna tugabana ku masannyalaze. Kati nze nga nze w'abakyala ku kkubo lyendiko tetulina masannyalaze twandyetaaze amasannyalaze. Amazzi go tugafunye amazzi go tuli bulungi ku kyamazzi naye amasannyalaze ebitundu ebimu tebinnafuna. Si mu senta wokka mu senta amasannyalaze mu senta gakolamu ne mu bitundu ebimu ebirala naye ku kkubo eryewange eridde ebuliika ffe tutannafuna masannyalaze. Gavumenti njebaza okusooka mu byonna etukoze bulungi naye nga tusaba etwongeremu naffe balonze ng'abakyala naffe tufune ku musaala. Kwa chairman omusaala gwafuna kizibu naffe tuwaako ate gumala tuwaako. Erinnya nze Namboga Anet mukyala Sserunjogi Ssegalye nkola ng'ow'abakyala sigane banteekamu obwesigwa era kyavuganyizibwa. Neyanziza nnyo erinnya n'eddoboozi Sepuya Daniel chairman LC1 Ssegalye eggombolola Ssemuto disitulikiti y'e Nakaseke. Okusooka byonna ssebo nsooka okwebaza Katonda olw'enteekateeka gy'atuwadde nga neebaza abalonzi bange ab'ekitundu kino ekyalo kyange kino eky'Essegalye ssebo nkikulembedde emyaka 9 okuva 2018 okutuuka 2026 era ne balaba nga nze nsaanidde era okudda okubakulembera. Era ssebo mukama wange abalonzi bampadde obululu obusukira ddala 360 n'omusobyo. Bopeneti bange ababiri omu yafuna obululu 2 n'omulala n'afuna obululu 36. Naye ssebo okusooka byonna abantu b'ekitundu kino mbeebaza nti bategedde nti ndi mukulembeze asobola okubatuusa ku ddaala ate eryeyongerayo kubanga mu kiseera kino nina bingi byensobodde okukolera ekitundu kyaffe. Ekitundu kyange kino amazzi gali gatutawaanya nnyo naye nasobola okulobinga nenkireetera amazzi mu muluka gwaffe gwonna guno gw'Essegalye gulina LC 6 naye LC yange Essegalye ssebo ffe tukyafunye amazzi. Ekyo kikoleddwa ku bukulembeze bwange nembalobingira era kati ssebo amazzi abantu bagakima nga bagajja kumpi bagajjanga mayiro nga 2 ne hafu mayiro. N'olw'ensonga eyo ssebo abatuuze bange era mu bigambo by'okwerinda ekyalo kyange kino ssebo si kizi kya misango nnyo. Abatuuze beerinda nga tuli wamu tulwanyisa obubbi tulwanyisa obulyake tulwanyisa kikwata baana ebyo byonna mu kisanja kyange ssebo tubirwanyisiza ate tebibaddeemu nnyo. Era neebaza n'abavubuka abo boolaba ssebo mukama wange bavubuka bakozi bakola emirimu balima ate bavuzi ba booda basuubuzi era mbakulembedde bulungi ate banjagala nange mbaagala kubanga si baziba misango ng'ebitundu ebitundu ebirala. N'olw'ensonga bwe baalaba ne baga chairman tukutwagala okomewo mu kisanja kino era otuweereze. Era ssebo nange nenzikiriza Ssaabanyoma nenkomawo nesimbawo ne basobola okunziza mu kisanja kino ekyokubiri. Era nsuubira nti mu kisanja kino ekyokubiri nina enteekateeka okulaba nti ekitundu kyange kino eky'Essegalye njagala okusooka byonna tufunemu pulojekiti esobola okuŋŋaanya abavubuka nga yakwongera ku mirimu egy'abavubuka mu kitundu kino. Saagala bave kuno mbu tugenda Kampala kunoonya mirimu so ne kuno ng'emirimu kwegiri ate ssente kweziri
kubanga ekitundu kyaffe kya bulimi bulunzi n'obusuubuzi era abavubuka bangi benyigidde nnyo mu mirimu egyo. N'olw'ensonga eyo sebo mukama wange nsuubira nti ekisanja kino kyentandise kyenatandika ng'ennaku z'omwezi 28 sebo lwe bannonda nsuubira okwongera okubakolera ebisinga awo. Omukulembeze ekisooka obeera olina okulobingira abantu bo okusobola okufuna ebintu ebisobola okuyamba ekitundu kyo ng'obirobinga okubifuna ku bantu abaki mu ofiisi endala ez'abakama baffe abatusingako. Era ne mu kisanja kino nja kugezaako kulabika nti ebizibu by'ekitundu kino nja kubirobinga mu ofiisi ez'abakama baffe abali waggulu okugenda okusakira ekitundu kyaffe kisobole okweyongera mu maaso. Erinnya Sepuya Daniel, Chairman LC1 Ssegalye. Thank you.
Thank you.